إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Gatumaze okutendereza Allah n'okusalira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukimanyi bulungi nti baganda baffe abagenda okukola hijja kati bali mu madda g'abantu ababadde mu hijja. Omusiraamu yalimanye, yali agadde okumanya enneeyisa yaabwe esaana kuba etya nga bakomyewo. Ku lunaku olwo lwenjogerako, era naffe ababaaniriza twalisaanye kubanga tuweeyisa tutya. Lwaki ekyo kikulu okumanya? Kubanga abantu buli omu ojja kukyesanga nga bakola byanjawulo. Naye okusookera ddala njagala obbakakasa nti okugendako mu maka ag'omuntu ng'alina olugendo lwonna lwavuddemu mu ngeri y'omumwozaayoza ne mu ngeri y'omumukulisaayo mu nkola ya buntu ate era nkola ya busiraamu, nga tetutunuulidde olugendo lwavaamu ddwo obwa ibaada mu lwo buli mu bwennyini bwalwo kati nga hijja, oba obwa ibaada mu lwo bujja lwa nniya ng'eyagenza okusuubula n'akomawo. Olwo luba lugendo ng'enniya yalufudde okuba olwa ibaada. Kati insha Allah tugenda kwetegereza mpola mpola tulabe kiki ekirina okuba nga kikolwa. Tugenda kutandikira ku hadithi ya sahabi ayitibwa Ibn Umar oba Abdullah ibn Umar, Allah musiime. Sahaba Abdullah ibn Umar agamba anna Rasulallah sallallahu alayhi wasallam, aganti ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam kana idha qafala min ghazwin, bwe yabanga akomyewo ng'ava mu lutalo olw'eddiini, mu lutabaalo, mu jihaadi, aw hajjin, oba bwe yabanga avudde mu hijja. Ndowooza wano kikwataganira ddala nekitwagala okusomako. Amakulu enneeyisa gye yeeyisangamu mu maaso yakwatanga ku ngendo zino ze yabanga avuddemu. Olumu lwabanga lutabaalo lwa ddiini, aw hajjin, obanga ebadde hijja, aw umra, oba ebadde umra, yukabbir ala kulli sharafin min al ard thalathata takbiratin. Bwe yabanga akomawo ng'ali mu madda, buli lwe yalinnyanga olusozi ng'agamba nti Allahu akbar, ng'akyogera emirundi esatu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Basunnamalayo dduwa eyo gye yasomanga. Lwaki yaleetanga takbiira ng'alinnya olusozi? Kubanga abantu basinza bye bagulumiza. Bw'alaba ekintu nga si kya bulijjo, olumu kinene kiwaggoofu, tekimugaana kisinza. Era abasinza emiti tebayinza kusinza kati katono, balondawo minene. Abasinza ennyanja oba emigga balonda minene. Abasinza ensozi basinza nnene. Kati olwaka akabalimu Allah kyeyava atuteekerateekerawo edduwa y'oku lusozi, ti bw'onaalulinnya n'olutendereza nti lunene, jjukira nti wali alusinga. Allahu akbar, Allah yasinga obunene. Okyogera emirundi emeka? Esatu. Nabbi bw'atyo sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga ava mu hijja oba mu lutabaalo lw'eddiini oba mu umra n'atuuka ku lusozi, dhikiri eyo gye yaleetanga. Era bamanyi batugamba nti tekola ku bino byokka bisatu ebyogeddwa
ebyo byali byakulabirako naye nga si kukomeka, wabula ne bwoba nga ovudde mu lugendo bwotyo bwokola. Ate ne kano kankongereko, ate okuleeta takbiira eyo ng'olinnya olusozi tekikola bukozi nti ng'ova mu lugendo, wabula ne bwoba olugendamu era oleeta takbiira. Kujjako bino ebigambo ebiddako ku takbiira ezo essatu byebikola ng'ova buvi mu lugendo. Bigambo ki ebiddako nga sahabi Ibn Umar bwabitunyumiza? Thumma yaqul, oluvannyuma lwa takbiira essatu nabbi yagambanga nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu oba kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wahdahu yekka yekka, la sharika lahu talina kimugattibwako, lahu lmulk yalina obufuzi, walahu lhamd yalina amatenda amalungi era amajjuvu, wahuwa ala kulli shay'in qadir era muyinza ku buli kintu. Ayibuuna tukomyewo, awo tolaba nga oba okomyewo, kyenvudde nga nti paati eno togyogera ng'ogenda. Taibuuna era twenenyeza, abiduuna era tuli basinza bo Allah, sajiduuna li rabbina era tuli bavunnami abavunnama ku lwa Allah waffe, hamiduuna era nga tumutendereza. Sadaqa Allahu wa'da, Allah yatuukiriza ekiragaano kye. Wa nasara abda, n'ataasa n'omuddu we. Wa hazama al ahzaba wahda, n'awangula n'ebibinja ebyabalabe yekka. Edduwa eyo mugiwulidde? Edduwa eyo ojja gisanga mu hadithi entuufu okuva ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga edduwa eyo esangibwa mu sahihu al-Bukhari ng'ennamba yaayo 10797. Mwana wattu tubagambye nti edduwa eyo ekola ne bwoba nga tuva mu ngendo ezo ssatu, lutabaalo lwa ddiini oba hijja oba mu umra. Ne paati esembye oluvannyuma lwa takbiira eyo gisoma okomawo mu lugendo. Ate eri takbiira, ziri takbiira essatu ozireeta newankubadde nga ova buvi muki mu lugendo. Barakallahu fikum. Wangi newankubadde ng'ogenda bugenzi. Sorry. Naam, ndowooza kati kino kikwata nnyo ku baganda baffe abava e Makka. Taabwe naaba nninnya olusozi nange kanneyise nga nabbi sallallahu alaihi wasallam, ndeete takbiira ssatu nsome n'ebigambo bino. Naye naawe tukugamba bw'obanga ovudde mu lugendo lwonna bwotyo bw'okolanga. Edduwa mujja gisanga ku likodi, insha Allah mugikwate. Lwaki tukiyingiza mu hijja? Kubanga hijja enokoddwayo. Omanyi owedda ayitibwa Ibn Abdil Barri, yali madhhab ga Imam Malik, yali ayogera ku hadithi eyo yagamba bwati, yagamba nti walaysa fi hadha alhadith, mu hadithi eno temuli illa okujjako ekirimu alhaddu, kukuutira na kukubiriza, ala shukuri llahi, oli okuba nti yeebaza Allah, lilmusafir, eri omuntu ali ku lugendo, ala aubatihi, bw'abanga akomawo, wa rajaatihi, ng'era ali ku maddage akomawo, wa shukuri llahi ta'ala, era mulimu kwebaza Allah oyo eyayitirira okuba owa waggulu mu kifo eyo gyali ne mu kitiibwa kye. Wa thana'u alayhi bima huwa ahluhu, era mulimu kusuuta Allah namuwaana ng'omuwaanyisa amatendo agamugwana. Osoba ekitabo ekiyitibwa at-Tamhid kya Ibn Abd al-Barri al-Maliki, ebyo bye yayogera ku hadithi eyo. Wa barakallahu fikum. Na kitegeeza okwogera ebigambo ebyo ng'ova mu lugendo oba weebaza Allah akutambuzizza obulungi. Na okwaniriza avudde e Makka mu ssanyu eritagambika. Na Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba, law ya'lamu almuqimuna, singa abantu abasigala mu bitundu byabwe bamanyi
ma lilhujjaji alayhi min alhaq, obuvunanyizibwa bwe balina eri abantu baabwe abavudde mu hijja, la atawhum, baali badde bagenda we bali, hina yaqidumuna, nga bava mu lugendo lwabwe olwo, baali badde bagenda eri abantu abo ababa bava mu lugendo olwo. Ye yateekako ne kino n'agamba nti hatta yuqabbilu rawahilahum, basobole no okunywegera ku nsolo ze bajjiddeko. Just si ginoonyaamu mukisa, wabula nakyo kwebaza muli Allah nti ng'ekutambuza bulungi n'ogikolako kattaapu. Ibn Abbas bw'atyo bw'agamba liannahum wafdullahi fi jamii nnaasi, kubanga eyo bakonvoyi ya Allah mu bantu bonna, babadde bagenyi ba Allah. Nekyo singa twali tumanyi obulungi obukirimu, twali badde tubalinda nga bajja ne tutuuka n'okunywegera ensolo zaabwe. Tatugambye nti tuzinywegere, nedda. Kiringa era nabbi byagala sallallahu alaihi wasallam, singa nali ndi wakulagira muntu avunnamire muntu munne, naliragidde abakyala bakole ki, bavunnamire babbaabwe. Kwali kulaga bulazi kitiibwa omukyala kyalina okuwa ba. Kati nekino ekyokunywegera tikitegeeza nti ogenda onywegere ennyonyi oba emmotoka oba ensolo, nedda. Naam, Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala mu kitabu kye Shu'abul Iman, ebiwonko by'obukkiriza, yaleeta enjogera ya Ibn Abbas nga ya 3815, ng'era ekyo min kutubil hadith, kimu ku bitabo byaki ebya hadith, era nga mulimu ne athar annabi sallallahu alaihi wasallam, obuufu bw'ebigambo, atharu sahaba, ebigambo by'abasahaba radiyallahu anhu. Naam, ate Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nyingi kitabu Sahihu al-Bukhari anwana, yateekamu omutwe mu kitabu kye Sahihu al-Bukhari, yassaamu omutwe nga gugamba baabu, chapter oba omulyango, istiqbal al-hajj, omulyo okwaniriza ba haji al-qadimina, ababa bazze nga bava okola hijja, kitegeeza tubaaniriza. Thumma awrada haditha Ibn Abbas, oluvannyuma n'aleeta hadithi ya Ibn Abbas eno wammanga eri mu Sahihu al-Bukhari, annahu lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nga Ibn Abbas yaga nti nabbi bwe yajja makkati, makka yali azze kukola hijja, bwe yajja makka, istaqbalatuhu ughaylimatu bani Abdul Muttalib, obwana obuva mu jjajjaawe ayitibwa Abdul Muttalib bwamwaniriza nga azze makka okukola hijja. Wahidan, faja'ala wahidan, nabbi naddira akaana akamu, bayina yadayhi, n'akateeka mu maaso ge, wa akhar, ate akalala khalfahu, emabega we. Enjogera endala ziraga nti yabuteeka ku nsolo zaabwe, teyabugaana nti omuntu azze okukola hijja tebamwaniriza, wabula ekikolwa ekyo yakikkiriza. Era abamanyi bagamba nti newankubadde ekyo kiraga kwaniriza bagenze kukola hijja, toyinza kijja na kukigamba nti ate era tusobola n'okikola kukwaniriza abavudde mu ki, abavudde mu hijja. Era eggwanga eya Saudiya lirina enkola ey'okwaniriza abantu abaakatuuka bwe bati okukola hijja. Wa barakallahu fikum. Kitegeeza hadhihi sunna nabawiya, eno nayo nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, okwaniriza abagenzi okukola hijja, si ekyo kyokka, ate n'okwaniriza abava okugikola. Omanyi ayitibwa Ibn al-Munayyir, ono y'omu ku bannyonnyola hadithi eziri mu Sahihu al-Bukhari, yagamba bw'ati, min al-fiqhi, kyetuyiga mu hadithi ya Ibn Abbas, jawaz, mulimu okubanga kikkirizibwa talaqi al-qadimina min al-hajj, okwaniriza abava mu hijja. So nga ate ekyafaayo hadithi eraze bulazi nti nabbi bamwaniriza agenze bugenzi, naye ono ye agambye mulimu obujulizi obulaga nti tukkirizibwa talaqi al-qadimina min al-hajj, okwaniriza abava mu hijja,
liannahu alayhi salatu wassalam kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yunkiru dhalika ekyo teyakivumiriranga obwana bumwaniriza agenza okukola hijja bal sarratuhu wabula kyamusanyusa busanyusa lihamlihi lahuma ngekiraga nti kyamusanyusa yatuuka no obatika ku nsolo ye bayina yadaihi wa khalfahu akamu ne kaba emabega akalala ne kaba mu maaso bwatyo ibn al-Munayyir bwe yagamba ate omulala yanyonyola hadithi yayitibwa al-Qastalani Imam al-Qastalani ye yagamba nti yukhadh minhu bitariqi al-qiyas hadithi eno tugijjamu obujulizi mu ngeri y'okugerageranya talaqi al-qadimina min al-hajji okwaniriza abavudde mu hijja bal waman fi ma'nahum n'abantu bonna abali mu ttuluba eri abavudde mu hijja nga umura oba mu lugendo lwonna agambye nti tujjamu obujulizi obwo newankubadde hadisi eraga bwana kwaniriza nabbi nga zze kukola hijja naye Imaamu al-Qastalani agambye nti mulimu n'obujulizi obulaga nti tukkirizibwa okwaniriza abava mu ki abava mu hijja. Barakallahu fikum. Tugoberera bulungi. Naam, Imam al-Qastalani bw'osoma ekitabo kye Irshadu Assari nakyo kinnyonnyola Sahih al-Bukhari muzingo 8 muzingo gwa kusatu peji 278 bwatyo bwe yagamba wa barakallahu fikum. Naam, mazilna nuwasil tukyagenda mu maaso na butya bwe tulina okweyisa eri bannaffe abava e Makka era nabo beeyisa batya gye tuli. Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani naye ayongera okuba tooki mu kigambo kya Imam kya Ibn Abbas ekyokuba nti ye yalaga baana kwaniriza nabbi nga atuuse Makka naga nti wakawunu at-tarjuma ekyokubanga omutwe Bukhari gwe yaleeterako hadith eyo litalaqi al-qadim min al-hajj nga gwali gulaga kwaniriza avudde mu hijja kuba ye Imamu Bukhari omutwe gwe yateekako ogwo ti gwakwaniriza bavudde mu hijja wal hadith dalla ala talaqi al-qadim lil-hajj songa hadith eraga kwaniriza agenze mu hijja laysa bainahuma takhaluf tiwali njawulo liittifaqihima min haythu al-ma'na wa byonna bikwatagana mu makulu byonna bikwatagana mu ki mu makulu oyo ani abyogedde ebigambo ebyo Imam Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabo kye Fathul Bari muzigo gwa 3 peji 619 kubanga bw'oba okkiriziddwa okwaniriza agenzo gikola ate tuyinza okuga nti ogaanibwa okwaniriza amaze okugikola kiyinza n'okubanga okwaniriza avudde ogikola kisoosowazibwa nnyo n'okusinga okwaniriza agenzo gikola kubanga ava ogikola aba ayise mu bizibu bya mirundi 2 oba 3 obuzibu bw'olugendo ng'agenda n'obuzibu bw'ayisemu ng'akola omukolo ate n'obuzibu bw'amadda kati woyaniririza eyakayita mu buzibu obumu bwakugenda kola hijja ate oyinza okugamba nti toyanirize akomyewo ng'emikolo gyonna egy'emirundi 3 agituukiriza. Kivuddeyo bulungi masha Allah. Twagala kulaga nti okwaniriza bannaffe abava mu hijja tekirina buzibu. Bwe tugenda ku sahabi ayitibwa Abdullah ibn Ja'far hadith eri mu Sahih al-Bukhari agamba nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga nabi sallallahu alaihi wasallam idha qadima min safarin bwe yavanga mu lugendo talaqa bisubiyani ahli baitihi yasisinkananga yetabanga ne ku baana abaabeeranga mu makaage ng'abakuŋŋaanya fahamalani bayina yadayhi lumu yansitula nansitulira mu maaso ge thumma jia bi ahadi ibnai Fatima bwe yali ansitudde ate n'omu ku baana ba Fatuma naye n'aleetebwa ayinza okuba Hasan oba Husain fa ardafahu khalfahu naye n'amusitulira ku nsolo ye oba kale ku mugongo gwe n'amussa emabega we fadakhalna almadina ne tuyingira mu kibuga Madina 3 ala dabba nga basatu tuli ku nsolo emu. Ani asoose? Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ani owokubiri? Abdullah ibn Ja'far. Ani owokusatu? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katolabo obwana nabo bwe bwamwaniriza ate nga ava buvi mu lugendo lwa bulijjo kuba hadisi tetugambye nti hijja naye bwamulindiranga eri masaŋŋanzira era nayo okulaga nti ekikola obwana kye bukoze kituufu ekyamazima yakolanga ki
yabusanga ku nsolo, akamu mabega akamu mu maaso, singa kyali kikyamu teyali kikoze. Kati wano tugamba bafunanga batya amawulire nti ajja obwana bwagambibwanga omubaka wa Allah agenda kujja lunaku gundi ava mu safaari, era singa kyali kyamu yali badde agamba abagamba obwana obwo nti lwaki mwagambye abaana banninde ate nga si kituufu. Bakitegeeza singa era waaliwo bisaawe nga kati ebiriwo, era obwana bwaligenze ku kisaawe ne bwaniriza abakola ki, abakomawo mahijja. Tubuddeyo bulungi, n'ekyo tekirina buzibu bwonna. Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala bwe yali annyonnyola hadisi eyo eri mu kitabo kya Imaamu Muslim yaga nti hadhihi sunnatun mustahabba, eno sunna yeegombesebwa ekubirizibwa an yatalaqqa sibyan, abaana bato okubanga baaniriza almusafira, omuntu ava mu lugendo, wa an yurkibahum, naye ono ava mu lugendo okubanga abalinnyisa ku nsolo, nakyo kya sunna. Wa ayurdifahum, n'okubanga abateeka ku nsolo yaabwe emabega, wa yulatifahum, n'abakwata mpola mpola. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya ekituufu. Agambye Allah yasinga okumanya ekituufu, kituufu naye era ekigambo kyayogedde Imaamu An-Nawawi nakyo kigambo kiki, kituufu. Wa barakallahu fikum. Imaamu Nawawi yakyogerera mu kitabo ekiyitibwa Al-Minhaj, muzingo gwa 15 peegi 157. Naam, mu kirabyo eky'abaana kati kitegeeza okugenda ku kisaawe oba okugenda mu maka g'omuntu n'omwaniriza ng'avudde mu hijja tikirina bwa bid'a bwonna mu ddiini yaffe eyaki ey'obusiraamu. Wa barakallahu fikum. Ate maama waffe Aisha radiyallahu anha yatugamba atya? Maama waffe Aisha radiyallahu anha atugamba aqbalna min makkata fi hajjin, twava e Makka nga tuva kukola hijja, aw umratin, oba umra, guyinza okuba omukolo gwali gugatta byombi. Fatalaqayna ghilmana, ne tusanga abaana min al ansar, abaana baabo abaatasa nabbi nga atuuse e Madina, kanu yatalaqawna ahalihim, baali balindirira n'okwaniriza abantu baabwe idha qadimu, bwe baabanga bava mu lugendo. Kati kino kyagambye nti baabalindiriranga nga batuuse, ayagala kugamba nti ne bwetaabanga hijja oba umura baakikolanga, era ne ku luno naffe baakitukola. Twali tuva Makka mu hijja oba mu umura, ne tubasanga abaana baabo abaatasa nabbi nga atuuse Madina nga bali mu kutulindirira. Osoma ekitabo kya Imam Al-Hakim ekiyitibwa Al-Mustadrik ala Sahihain, yaleeta enjogera eya maama waffe ya Aisha nga ya 1796. Mugoberera bulungi. Wa barakallahu fikum. Na tunaatera okuwunzika engeri gye tweyisa eri bannaffe abavudde e Makka, oba nabo balina kweyisa batya. Na omuntu bw'abanga avudde e Makka, kya sunna, hadisi eri mu Bukhari, okubanga nga tannatuuka waka n'asookera mu muzikiti gw'ekitundu n'asaalayo laaka 2. Lwaki? Kubanga hadisi etaalondobamu kika kya lugendo. Basahaba batugamba nti kaana Rasulullah, yalinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, idha qadima min safarin, bwe yavanga mu lugendo, badaa bil masjid, yatandikiranga ku muzikiti, faraka'a fihi raka'atayn, n'asaalayo laaka 2. Kiri bwe yabanga avudde mu lugendo. Hijja si lugendo otyo, bwebanga ne hijja lugendo. Min as-sunna liman qadima min al-hajj, kyankola ya nabbi bwobanga ovudde mu hijja, am tabda bil masjid fi mahalli iqamatik, kutandikira ku muzikiti ewali ekifo woobeera, fatarka'a fihi raka'atayn, n'okutamiramu laaka 2. Era bali mu bitundu awatali muzikiti, eyo sunna, simanyi bwe mugenda gikola. Nawo gwenda bawano alina omuzikiti awakaawo awo ye asaalira busaalizi mu muzikiti gwe awo awaka. Era bw'obanga oyagala kugula poloti byosoosanga mu bwongo, wengendo gizimba enju yange mu poloti, wengendo gigula, nasobola okusaala jama bwe banayaziina naawulira. Omanyi jamu kukakatako
eddoboozi limala kutuukako era wowulirira nga eddoboozi tirikutuuseeko jame batekkakaseeko abamanyi batyo batugamba kubanga hadisi ega nti oli bwawulira okwazini n'atagenda gyakuwulidde eswala esaalibwawo wakati etuuka kujjawo ng'alina excuse kiba kitegeeza nti omulamwa gw'obutatuuka kwa swala kuwulira buli ayinza okuga nti naye nsula mu kisenyi ow'ekibuli yayazinye abo bwewatabaawo muzikiti gwonna ntambule ngende ekibuli awo nga tudda ku kyaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tekyali kitambuza eddoboozi ku olwo gyali mizindaalo ate gyali mizindaalo nga tugamba nti agwosonyiyiddwa kuba oli bwana yazinira ku ssimu ng'ali Nairobi era n'omuwulira muwulira ndi ku ssimu oba ku leediyo era ng'ogendayo kibuddeyo bulungi naye nga tikigaana nejjotawulira ddoboozi ng'omanyi omuzikiti gye guli n'oganze nja kusobola okutuukayo tikikugaana kugendayo kibuddeyo bulungi mpozi eyo sunna eyogedde ku kutandikira ku muzikiti ng'ovudde mu lugendo nalingi basomesezaako wano neŋŋamba tituyinza okubanga kasookanga tuzaalibwa teri yali agisadde era sijja kuwanisa bantu mikono kuba nange ekitimba kiyinza okunzimbiramu biri wakati wange ne Allah ani yali avudde mu lugendo n'atandikira ku muzikiti n'asalayo laaka bbiri bw'oba tokikolanga kikola olw'omuwalimu akusomesezza olwaleero omusaasire naye ng'okusinga weesaasira gwe nga gwe era mwaka simanyi gwali gwa mmeka oba 2018 twali ku King Fahad awo ku darasa yaffe eya Umma House omutwe gwe bampa okusomesaako gwali sunna ezasengukibwa twalondobayo sunna mu nsi abantu ze basenguka biman fiha tilka almadhkuratu a'laha ewali neeyo eyogeddwa waggulu naam ate Anas bin Malik yatugamba kana ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam basahaba bannabbi balinga idha talaqaw nga basisinkanye onaveeno onaveeri taswafahu bakwatagananga mu ngalo nga basisinkanye wano nga bwe tusisinkanye bakwatagananga muki mu ngalo kitegerekese bulungi naam wa idha qadimu min safarin ate bwe baavanga mu lugendo taanaku bagwangangana mu bifuba bewanga haaga Imamu Tabarani ayina ekitabu kibayita al-Mu'jam al-Awsat mwe yaleetera hadithi eyo eya maama wafaani Aisha nga ya 96 muziwulira kakati okugwangana mu kifuba eri abavudde mu lugendo bayinza batya okugwangana mu kifuba ekyamazima nga tebasisinkanye wantu kuba nze ndi wakaawo gw'ovudde mu lugendo naawe oli wakaawo ovudde mu lugendo tunagwangana tutya mu bifuba nga tetusisinkanye obwo ne buba bujulizi nti omuntu avudde mu lugendo tukkirizibwa okgenda mu maka ge ne tumugwako ne mu kifuba ate okumukwatako mu ngalo olaba ne bwoba tuva mu lugendo kati wano nga bwe tuli okkirizibwa okukwata ku munno mu ngalo ate olwo butya aba avudde mu lugendo kitegerekese bulungi nolwekyo haaga zino za sunna naye togwa mu haaga ate mukyala nga obusiraamu tebukukkiriza yadde omukwatako mu ngalo osobola ogwa haaga mukyalawo tewali buzibu osobola ogwa haaga mu mwannyoko n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo naam tunaatera okuwunzika walillahi alhamdu katugenda muba atukulembera abalongoofu ono Sha'bi ahadu as-salafi salih yemu kuba atukulembera abalongoofu yaga nti as-sunna abamanyi batugamba nti bw'osanga ng'olinga agambye nti as-sunna aba ategeeza nti enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba tiwali atusimbira sunna atali nabbi as-sunna enkola eya nabbi sallallahu alaihi wasallam idha qadima rajulun min safarin omuntu bw'abanga avudde mu lugendo ayya atiyahu ikhwanuhu kya sunna abooluganda lwe oba baganda be bagendeko waali fayusallimu alaihi bamutoolere ku salaamu wa idha kharaja ila safarin
ate bw'abanga avudde waka afulumya agenda mu lugendo yatihim era kya sunna ne bagenda waali fayuwaddi'ahum n'abasiibula wayaktanimu du'aahum ne yeefunira ne ku dduwa yaabwe. Muwulidde tabi'i shaabi bw'atugambye ojja kusoma ekitabo oli yakiwandika nga kyekuusa ku mpisa za kutambula, bakiyita buhjatu an-nadhari fi adabi safari peji ya 10. Kyekuusa ku ngeri y'omusiraamu gyatambula entambula ensiraamu. Ibuddeyo bulungi gwate wali baddewo edduwa ey'okusiibula abantu nga temubadde wamu. astaudiukumullah, mbakwasiza Allah ng'ebitereke alladhi la tadi'u wada'i'uhu, oyo Allah ebitereso bye ebitabula. Tolabaawo nga munnaaba alina gy'alaga naawe aliwo. Edduwa eyo tolabanga ekwata ku muntu agenda mu safaari, mukyala wagikusomera oba nedda. Naam, mpozi n'ekirala ku nsonga eyo tusanga nga basahaba radiyallahu anhu ibnu Umar kana yaqul lilhajj idha qadima, omuntu bwe yavanga mu hijja yamugambanga nti taqabbala Allahu nuskaka, Allah kirize hijjayo, wa a'zama ajraka, akuwe n'empeera nnene, wa akhlafa nafaqataka, n'ebye wawaddeyo abikuddizeewo. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ibn Abi Shayba mu kitabu kya Al-Musannaf omuzingo gwa 4 page 158 yaleetamu edduwa eyo eya sahaba eyitibwa Abdullah ibn Umar. Naam, eneva ku nabbi bwe tusanga nga kya sunna omuntu avudde mu lugendo oba mu hijja kusabira ku dduwa ate nga ddala kya sunna, ne tubulwawo hadithi eyeetongodde eya nabbi sallallahu alaihi wasallama, tekituganda kukozesa yiyo gwe ng'omuntu ate olwo butyasinga ebadde ya sahaba ate awo gubula omukombi. Bwe tolabanga n'oluvannyuma lw'okusika Uthman ibn Affan atugamba kana Rasulullah yalinga omubaka wa Allah idha faraka min dafni almayyit, bwe yamalanga okuziika omufu qala li ashabihi, ng'agamba basahaba be istaghfiru li akhikum, musabire muganda wammwe Allah musonyiwe, wasalu lahu tathbita, musabire Allah mugumye, fa innahu al'ana yus'al, kati agenda kubuuzibwa. Naye nabbi teyatubuulira dduwa gye tusoma. Kati bw'ogwa ku ya sahaba gye yasoma eyeba yankizo, kubanga ye yategeera Allah biki byayagala na biki byatayagala okusinga. Naye ng'ate tukubiriza abasiraamu nti obwenkizo bw'edduwa eyo, tukubiriza abasiraamu nti edduwa eyo eba yankizo okusinga ku yiyo gwe ng'omuntu wa bulijjo. Kitegerekese bulungi. Naye bwe wabaawo eya nabbi nga waliwo n'eya sahaba, ate eya nabbi yeba n'enkizo. Era eya sahaba bwe battekontanye n'eya nabbi, tugamba nti bw'omala okusoma eya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'osomerako n'eya sahaba. Obwo ebisiraamu bwennyini obusengejje bwe tubasomesa. Naam, kya sunna Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli alhadith, agamba qala, yagamba lirajulin raja'a min alhajj, yagamba omuntu akomyewo mu hijja, taqabbala Allahu hijjak, Allah kirize hijjayo, wa zakka amalak, n'omulimu gwagutukuze, wa razaqana wa iyaka, Allah atugabirire naawe akugabirire, al-auda ila baitihi al-haram, okudda mu njuye ey'emizizo. Matalibu uli nuha fi sharhi ghayati al-muntaha, ekitabo ekyo omuzingo gwa 2 peji 244. Kati ezo zonna ziri mutlaqa, nte sabira otyo omuntu akomyewo mu hijja nte, ate naye kya sunna n'akusomera ku dduwa omuntu avuddewa, avudde e Makka. Lwaki? Hadithi eya sahaba ayitibwa Usair bun Jabir, bamuyitaani Usair bun Jabir, ekwata ku omuddu wa Allah omulungi atalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ali mu battabiina, ayitibwa Uwais ibn Amir al-Qarni. Gwe ne baga nti Uwais oyo kana mustajaba da'wa, yakusomeranga edduwa nga Allah ajanukula.
era basahaba bamweyuniranga nnyo. Nekituuka ne Umaru buli bajjanga nga bavudde e Yemen gye yabeeranga ng'abuuza abazze mu konvoyi, afiikum Uwais bun Amir, abange mumwe mulimu omusajja ayitibwa Uwais bun Amir, paka lwe baamumulaga nti yuuyo. Namugamba omubaka yatugamba bw'ati ne bw'ati sallallahu alaihi wasallama, nsabira ku Allah nsonyiwe. Bwe Uwais, nze Uwais mutabani wa Amir, ova mu kitundu ekiyitibwa Karni, yes, mu famire nga jjajja mmwe ye Muradi tiye walina obulwadde bw'omubiri olukuku gwonna ne guwona n'osigaza enkovu eyenkana ekigero ky'ekinusu nti yenze. Walina nnyoko maamawo ye ayegwe kennyini. Nabbi yatugamba buli yenna abanga akusisinkanye omusabirenga ku Allah musonyiwe, istaghfirli, nsabira ku Allah nsonyiwe. Nasabira Umaru yabugaana essanyu, amubuuza nti aina turid, bw'ova wano ddawa? Yagaana okudda e Yemen, ng'akimanya abantu bagenda mu mugwamu akaalo n'abava ebule n'ebweya bagende gyali nti nsomera ku dduwa. Olaba oyo yaliko obujulizi obw'obubaka ti edduwa ze zaali zaanukulwa yeekweka abantu, ate olwo butya ba Umaru baakako oli bwayinza okubeera awo. Nze sisosolana mu madiini, kale tusaba Allah atulungamye naye amulungamye. Naye bw'abuuza Umaru nti ogenda wa bw'ova wano, naga ngenda Kufa, era abamanyi bakikubaganyako ebirowoozo. Lwaki tiyadda wa maama we ng'ate yali amuyisa bulungi? Ng'ale nabbi bangi be yagaana okukola hijja olwakuba balina bakadde baabwe, nabalala n'abagaana okukola ki? Ogenda mu ntabaalo z'eddiini. Yali yafa, maama we yali yakola ki? Yafa. Ogenda wa? Ngenda Kufa. Hal aktubu laka ila amiliha, nkuwandiikireyo kakiiti eri amiri wange oba omukozi wange ali eyo akuwe special treatment. N'agamba nti la an akuna fi gabrai nnas ahabu ilayya, nze okubeera mu bantu ba bulijjo abali ordinary nga nze Nuhu n'abakufaanana kyensinga okwagala. N'amuleka n'agenda. Omwaka ogwaddako wavaayo abajja okukola hijja mu beebitiibwa mu ggwanga eryo. Abuuza abange omusajja gwe bayita gonde mumumanyi? Olina muga nti mumanyi. Omulese ali atya? Asula mu kasiisira, obuntu awaka alina butono, engoye enjulifu. Umaru agamba omusajja oyo kyoyo nno nabbi yamwogerako bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Era obusiraamu kye bugamba ti ekikulu si ndabika ya muntu wabula mutima gwe. Nabbi yagamba nti rubba ash'atha, kyaddaakyo oyinza okulaba omusajja nga yenna ali shabe aghbara, agubaasidde, madfu'un bilbab, nga ne ku mulyango omusindike eri nti genda. Naye law aqsama ala Allahi la abarrahu, nga bw'akuba ekirayiro ne bw'aba asaaga Allah olw'omutaasa kituukirire, nga Allah asalawo n'akituukiriza, oleme kuswala mu baddu be olw'omukwano Allah gw'aba akuyinamu. Oba mukitegedde ekyo? Era waliwo abaalayiranga ekintu ne kituukirira. Owaye enkuba enaatonnya ejjuma ejja, wallahi ejja kutonnya, oli ng'asaaga busaazi. Allah n'aga nti muddu wange ono mulungi, ate alayidde erinnya lyange, saagala muswaza, enkuba kangitonnyese. Ne kituuka ne ku bantu ogga nti waayi njagala olayire enkya nti naafuna ssente. Mulaba abantu ndowooza bwe balondoolanga abantu abaanukulwa edduwa. Ayiwa tugende mu maaso. Mulese bwe nti ne bwe nti nabbi yatugamba nti oyo yenna abanga amusanze, sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yenna abanga amusanze amusabenga, amusabire Allah amusonyiwe. Omusajja naye yagamba nange sijja ddutumira mwana, oluva mu hijja eno kye ngenda okukola. Fa ata Uwaisan, omusajja oyo n'agende wa Uwais, ne bagamba erinnya eryo nalituuma akaana kange. Wano nakisomesaako nga ngamba nti akakyasembyeyo, kati ate nenzizaako akalala masha Allah ke natuumye Albani, lwana weetaase. Nakatuumye ani? Albani. Olwa Sheikh Albani iri mu gye tusomesa kumpi 50% twagijja mu bitabo bye, tumwenyumirizaamu. Naam, lwana weetaase yani ye jjajja nga azaala mwalimu, yazaala kitange Seeka Asumaani. Yali musajja mutabaazi wa ntalo za ddiini, era bwe yabanga azikomandinga ng'agamba abalwanyi be, lwana weetaase, bw'oteetaase go n'amanya
kati erinnya ne likala lwana weetaase kati nagambye nti amannya abiri erisooka bw'aba Albani muhaddith ate ono n'aba mutabaazi tolabanga kabonasi kabaawo mulonde nga amannya amalungi mashaallah. kakati agenda amugamba nti wange istaghfir li, nsabira Allah nsonyiwe. qala Uwais n'amugamba anta ahdathu ahdan bisafarin salih, gwe wakava mu lugendo olulungi olutuufu. lwali lugendo lwaki? lwa hijja. fastaghfir li, sebo gwe obonsomera ku dduwa. masha Allah, amwekyusiriza Uwais. kireza Uwais entegeera ye yali nti omuntu bw'ava mu hijja ng'ali awo akyali fresh, okkirizibwa omugamba nti nsabira ku dduwa. naye ono balirire yali ate avuddeyo. already nabbi yatugaa ti man hajja, omuntu bw'akola hijja falam yarfuth, n'atogererayo bikyamu, walam yafsuq, n'atakolerayo bikyamu, rajaa kayaumin waladatihi ummu, adda wakanga olunaku maama we lwe yakola ki, lwe yamuzaala. balire ono yali mu state of that childhood, mu mbeera ya buto, naye ng'awulira ayagala ne Anas akole ki, ne Uwais akole ki, amusabire edduwa. Uwais n'amugamba anta ahdathu ahadan bisafarin salih, gwokyali fresh omupya ennyo ng'ova mu lugendo olulungi, gwoba onsabira. omusajja n'amulemerako. bwe yamulemerako n'amubuuza ekibuuzo, laqita Umar, wasisinkanye ku Umaru? qala naam, n'amugamba nti yes, namusisinkanye. fastaghfara lahu, bambi n'amusabira Allah amusonyiwe. fafatina lahu nnas, abantu ne bamugwamu. fantalaqa ala wajhihi, n'atambula gage era eyo gye yafiira. abasuufi abamu si balungi, bulatu sufiya. eyo gye yafiira mwana wattu, entaana ye yatabarrakuuna bihi, bagisaba omukisa, bagisaba omukisa. era bw'ogenda ku net n'owandikamu ekigambo nti qabru Uwais ibn Amir, entaana ya Uwais ibn Amir, oba the grave of Uwais ibn Amir, ojja giraba n'ebigikolwako. naye baba abasuufi bagamba ekyo si kikyamu kikola, okikola ku ntaana y'omulongoofu, si kikyamu n'akatono. naddala bano be nali nnyanukula juzi insha Allah, abamu ku abo abali mu university eyitibwa Al Azhar. naam, omuntu avudde e Makka okusomera ku dduwa, tukijje mu nkola eyo eyani ya Uwais ibn Amir, nga bw'atyo bwe yagamba omusajja eyali avudde mu Makka. ebirala abavudde mu Makka bye bakola, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima almadinata, bwe yatuuka mu kibuga Madina, yali ava kola hijja. nahara jazuran, yasala eŋŋamiya au bakara oba nte, kai yaakulaha nnas, abantu bagirye. era Imamu Bukhari aleeta hadithi eyo mu kitabo kye yagamba baabu omulyango at-ta'am, ogw'okukolera ku bantu emmere inda al-qudumi, ng'olina gy'ova. wakadhalika ne Imamu al-Bayhaqi mu kitabo kye Sunan al-Kubra naye bw'atyo bwe yakola ki, bwe yagamba. bwe bannyonnyola hadithi za Bukhari, ayitibwa Ibn Battal yagamba it'aamu al-imam, omukulembeze okuliisa, warrais oba omuntu ow'okuntiko, ashabahu, abantu be okubaliisa ku mmere inda al-qudumi min as-safar, nga bava mu lugendo, huwa mustahabbun, kyegombesebwa, wa min fi'li as-salaf, era kikolwa ekyabamu mu abo abaatukulembera abalongoofu. bw'osoma Fathul Bari muzingo gwa 4 page 194, Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani yabiteekamu. tubuddeyo bulungi. Idhan bwetto bwe tulina okubanga tweyisa eri omuntu avudde e Makka. muleme ga nti banona ku kisaawe kikyamu, ebikyamu bijjirayo buzigize eyo ti ate enkutta ekimuli, ate yenkola y'Abanaswara. buli anaava mu lugendo n'omuwa ekimuli n'omuteeka mu bulago ky'omutaddemu, ne weerabira bino ebiriko obujulizi, ojja kuba weefaananyiriza nabali. aji nga yawanika akatambaala, agenda abawubirako, abakubira ku jambo. Jambo nabbi yatugaa nti min taslimi al-yahud, jambo mbuuzaganya y'Abayudaaya. ye Imamu Nawawi yabigatta n'agamba ti naye bw'ogatta jambo n'essalaamu
ng'ate abayudaaya tebagitoola awo bo baawukanyeeko. Sheikh Nasiruddin al Albani n'aleeta objection ye n'agamba nedda, jambo bwe beegaaniddwa kooteekeko salaamu. Aba ekituufu kyekiruwa nze naawe, naye nga nina kyenamatira ku bibiri eno. Na ekirala, abantu omuntu avudde e Makka omunywegera mu ngeri y'omujjako emikisa, n'akunywegera mu kyenyi gye bayita dry kiss, olunywegera olukalu, n'akunywegera ku ngoye, n'akunywegera ku kibatu. Bw'oba omunoonyaamu mukisa muntu oyo, ekyo kikyamu. Wabula bw'ebanga kunywegera kwa mukwano, abamanyi abamu bakikkiriza. Akaana ko bikabaka kazze, toyinza tonywegera kaana. Olwo sahabi yayogerera awali Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tinze kasooka nganzaala abaana sina gwe nali nnywegeddeko. Nabbi n'akivumirira sallallahu alaihi wasallam. Kunywegera kwa kungalo, kunywegera kwa feesi, kunywegera tekirina buzibu. Tuvuddeyo bulungi. N'olwekyo ye neeyisa. Olaba n'avudde mu hijja naye bw'atusalira bw'atufumbira ku mmere ne tulya, kati bw'abanga atufumbidde ku mmere ne tulya, ate olwo butyaffe, ate olwo ebirabo nabo tukkirizibwa obbibawa. Lwaki? Kubanga ekirabo tunoonya bujulizi bukigaana. Kubanga okuwa omuntu ekirabo min al aadaat kigwa mu mbeera za buntu. Waliwo n'enjogera ezitali ntuufu naye nga content yo ntuufu. Nga Ibn Umar nti yagamba nti idha qadima min safarin, Ibn Umar mawe ayogerwako nti byavanga mu lugendo, at'ama man yaghshahu, yalisanga abajjanga awaka. Riwaya eyo batugamba si ntuufu, riwaya eyo batugamba si ntuufu. Sorry, riwaya eyo ntuufu eri mu Bukhari, gye ngambye etali ntuufu nja gibalaga. Eyo ntuufu bwe yabanga avudde mu lugendo yalisanga abantu abajjanga ewakaawe. Badde njagala riwaya enjogera ntuufu kitegeeza ne content ntuufu. Kikkirizibwa omuntu ng'avudde e Makka bw'aba yeesobola niina atuliisaako kaaba atuliisizza. Enjogera etali ntuufu kyekya Ibn Umar we kigamba nti bannange omuntu bw'avanga muhijja era omulagire an yastaghfira lak, akusabira Allah akusonyiwe qabla an yadkhula baytahu, nga tannayingira mu maka ge, fa innahu maghfurun lahu, kubanga naye aba asonyiyiddwa. Bw'osoma ekitabo kya Imam Ibn Abi Shayba ekiyitibwa Al-Musannaf, enjogera eyo yajjamu naye nga si ntuufu, wabula content ntuufu. Bwe tokisika nti omusajja akyali mu mbeera ya bwa bebi, kamusabire Allah ansonyiwe, niyo bwa bebi obwo bukoma ddi? Abakomeka nti nnaku 4 tikiriiko bujulizi. Asobola okusigaza obwa bebi obwo nga byonna ebyonoono byamwasangulwako paka lwaliva mu nsi, bw'aba tazzeemu kwekyafuwaza. Naye lusobola okuba lunaku lumu ekiro neyeekyafuwaza, oluddako neyeekyafuwaza, olwo embeera y'obwa bebi eba ekuvuddeko. Olyazaamaanyizza, olimbye, ogeyezza, otambuza olugambo, so oli haaji. Kitegerekese bulungi. Omwana omuto ebyo abikola ayakazaalibwa nedda. Kati awo embeera y'obwa bebi oba ogyejjeeko nga tiziweze n'ennaku 40. Bwe tunaagendera ku ky'ennaku 4 kijja kutegeeza nti nga tonnaweza nnaku 4 osobola okukola ebyonoono byonna naye ng'okyali mu state of babyhood oba childhood, okyali mu mbeera ya bwa bebi, ate ekitali kituufu. Tubuddeyo bulungi. Pozi ne kano kankayingizeewo abagamba nti nze sijja kukola hijja nkyali mwana muto. Waliwo omugenzi omu kati yafa, yalina dokita ng'abantu baagala nnyo irimu ye, wawukanako umma yaffe. Ye yagamba nti omuntu nga tonaweza myaka 4 tokola hijja. Era twakirungaanye tumugamba ssebo okijjawa nga bamanyi bonna babasengeka obulombolombo bwa hijja bateekamu albulugh, muntu kubanga akuze. Abafu akuze abawezezza myaka 4, akuze bw'oba mwana wa bulenzi kuvaamu nkwaso oba kuweza myaka 15. Sahabuna Abdullah ibn Umar yali agala atabaaleko mu jihadi. Nabbi n'amugamba nti ye kennyini atugamba nti omwaka ogwaddako nga mpezezza emyaka 15 nanzikiriza.
wava obujulizi nti n'emyaka 15 kabonero ka bukulu. Kati bwoweza 15 emirimu gyonna giba gikakatako kola hijja, kusaala, kuwa zaka bw'oba olina obusobozi. Ng'ate gwe otugamba nti omuntu amale kuweza myaka 4 ye kye kyamutuma agambe nti gimala kuwera 4 n'ekyamutuma kikyamu yaga nti aba akyali muvubuka butya buva mu hijja ng'oli waabiri ate n'oyenda ebyo bye yalina mu bwongo. Ani yakugamba nti oli bw'anaayenda ng'akoze hijja yeefa? Onaaba toyingidde mu bakhawariji abagamba nti ezambi eddene litta emirimu. Nedda, ezambi oba ojja divunaanwa naye omulimu gwo gusigale nga guli intact. Kino tetuwagira bakyamu ne twagala okwawula ebintu ebirina enjawulo, tetwagala kufaanaganya bitafaanagana. Oli bw'aba yazze wano n'asaala naye bw'aba afuluma n'alimba nga tugaa nti eswala y'enfu kyokka kyokka ekitta emirimu bintu bya mirundi ebiri, ng'ekimu kitta gye wali okoze gyonna yadde n'egyokola kati n'egy'omu maaso paka lw'olikireka, ekyo gyekiri. Ate ne wabaawo nga kyo kitta ogwo gwokka gw'okoze, katandikire ku kisembi eyo, ekitta guno gwokka gw'okoze ye kabandabe. Bonna bogenza okukola hijja lwa kabandabe yokka yejja okufa, naye swala gye wasadde ku lwa Allah ate naye naafa? Nedda. Ate ekikolwa kyokola ne kitta egy'emabega gyonna n'egy'omu maaso n'egyokola essaawa eyo eba shiriki ennene. Shiriki ki? Shiriki ennene ekujja mu Busiraamu. Awo egy'emabega gy'okyakola n'egy'omu maaso giba gifudde. Kakati omuntu agenze n'akola hijja kale nga tannaweza myaka 4 n'akola ekyonoono, aba akoze kyabwakabandabe, ekyo kitta mulimu ogwo gwokka. Aba akoze shiriki. Bw'aba akoze shiriki era tiwaalisaanye eggamba tibannanga atannaweza myaka 4 tasaana genda Makka, kubanga n'asinze mwana asobola okukola shiriki. Tubudde bulungi? N'ekyo ekigambo ekyo tekyali kituufu. Ekirala, oli ng'akomyewo e Makka, edduwa gye tusomawo eyo ne tusoma Yasiini ne tusoma Suratul Waqi'a ne tusoma Ikhlas, ebyo byo mu butadaat, bintu bigunje. Mbisani mu butadaat, ebyo bintu bigunje, sibiise bidaatu, kubanga ekyo tikiriyo mu Luwarabu nti abantu bakola bidaatu. Kiyite mu butadaat ebigunje oba bida'un, nayo kiyita bidaat ate kiriyo. Tubudde bulungi? Ebyo byo byebigunje, edduwa eyo yo teriiwo. Kati Yasiini ejjiddewa alunaavaawo nejja ku bafu, nejja ku akiika, nejja kuyingira enju. Yasiini bagikookera buli wamu. Ne tusoma ndi wa rabbana taqabbal salatana, edduwa ezo ez'enjawulo, ya Allah kkiriza essola yaffe nga tetuva na kusaala, lwakuba omukulu w'ettwale gwe balonze asoma edduwa wa siyama n'okkiriza n'okusiiba kwaffe tetuva kusiiba. Era omuzanga ku bbali nti swalaati gy'osabye Allah akkirize, ojja kulanga yazikwata babughawiyan parrot style bukusu. N'ekyo gende wa haaja omugaye nti wange wallahi nina ekizibu, oba mukyala yakuba kimubuulire, nensabira ku Allah antaasi. Haaji olw'okuba waliyu min awliya illah fi tilka alhaal, mwagala ombaagala oba Allah embe musaawa eyo, Allah ayinza okwanukula edduwa emiggo n'ogiwona. Gwe tulaba nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man aadali waliyan, ampalanira mukwano gwange fakad adhanani bilharb, aba nziguddeko olutalo. Ne bwe yali ayogera ku mukwano gwe yagamba wa in istagatha bi, bwampanjagira la ugithanna, ddala nja kwanukula omulanga gwe. Bw'oba mwagala owa Allah nja kwanukula edduwa ye. Wala in istaadha bi, bw'anansaba mukingirize kyonna nga kabi, la uidhanna, nja kamukingiriza. Kati omuntu abeera mu mbeera ng'eyo tekikugaana kumugamba nti wange nsabira ku dduwa. Tubudde bulungi? Si ya kabaani, si ya muttale, si ya kamulali, si yaki dduwa aadi, dduwa ya bulijjo. Kyemaliriza nakyo, bw'osabanga edduwa Allah n'agyanukula, weeyongere nga bwetoowaze eri Allah. Tunuulira Uwaisi, obwetoowaze bwamulemesa okudda ewaabwe, ng'ewali abaana be, wali abooluganda lwe, n'agamba saagala kufuuka kikeme eri bantu. Kuba bw'obeera awo n'osoma edduwa nga Allah azaanukula, oyinza okufuukira abantu ekikemo. Kati bwe kiba nga Allah y'aba azaanukula,
nodduka abantu olw'okutya nti oyinza okuba ekikemo olwo butyanga oli mukubi wa kitabo okozesa amajinni ofera bufezi bantu boyinza n'okugenda ku tv neweerangirira n'ogenda ku radio neweerangirira n'oteeka obupande awaka n'ozimba ne kalina nga taakul amwala nnasi bilbatil olya ssente z'abantu mu lukujjukujju olizibaddiza ddi ekisooka olw'okuba oba mushiriki tolina mirimu gyabbawa ku kiyama nga nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam naye hadithi etugamba ti bw'oliba tolina mirimu gy'obasasulamu omuli esola kusiiba n'ebirala Allah agambe malayika zikwate ku byonoono by'abano zikwongere ku shiriki gw'obadde olina obusente buno bwonna bwewafuna ng'ofera abantu nti oli musomi wa dduwa wallahi ojja kukyejjusa ku kiyama ogambe nti singa nasigaza obwavu bwange singa nasigaza obwavu nze fulani nzani nze Nuhu singa nasigaza obwavu bwange nzani nze Umaru singa nasigaza obwavu bwange nesirya sente z'abantu by false pretense nga mpita mu lukujjukujju kuba n'osanyuka n'ozimba kalina naye ba'da al-maut bwe tuliva ku sirata waliwo road block eyitibwa Qantara ayo Qantara ya taqasi kuwolerangana mawanga ebya Allah biwedde kati ebiri wakati wo ne Allah era bwe biri gwa wakati wo ne muntu munno Allah wagambye wanaza'ana ma fi qulubihim min ghillin aw tugenda bajjamu akakukuzi konna akalibeera mu mitima gyabwe bayingire mu jana ikhwana nga baluganda teri agenda kutuka mu jana nga atunulira munne nga akyalina kaga nti naye gundi wankola kantu gundi biriba byaggwera ku road block eri naye gwe fulani gwe mutegeera omuntu oyo ittaqillah wala ta'kul amwala an-nas bil batil tia Allah leka kulya sente z'abantu mu lukujjukujju toyina time yazisasula subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh